bw'omanyi nti oli kyayi wange tonsiba ku kayumba ka mbizzi ndeka wallahi nja kukuzina mu ttako nkumalire mukama gwe mazi ndi mukulwana kuzzawo kampani yange onjasamira osinzira eyo gy'oli ku bakamera owalaiso yasamirira olinga amatako. Okay, SB4 Media sagala ofuuke niza n'okunyampira gwe SB4 Media gwe nyiza okubira amazzi gwe ne gakonyiira gwe kuba amazi sawa zino ogawulire gwe mazi manyoko. You people nabagambye ekintu kimu sikyalina bizinesi yakufiirwa n'omwana gwe nandibawadde nti namuwala wange si wange talina mannya gange neno passport gyemula teri mannya gange so sikyalina kyakufiirwa nzijaamu mpola nja kukuwemula ne famire yo ng'ewulira gwe. Out of AO. And if you are giving me respect, please don't give me respect kumanyoko. Chogamba respect ye mpachi. Gwena sharing a life tonja samira. Ubo sharing nyoka amazi. Pira kungufuta ichi. Ya kukuba kungufuta ichi gwe. Ojimanya ino mantisi. Nja kukuba mantisi mu nnyindo nja kugobanga musonzemu olugalo mu nnyindo gwe mu kifo ky'ennyindo ndikube mu ttako olugalo mu ttako oluwulire olugalo mu ttako nnyoleze nti nzijeyo amaze nga kuteeke mu nnyindo gwe ndwawo okunyiiga by the way ate era nkuŋŋaanya obusungu olugalo mutako nzijeyo amaze nga kuteeka mu nnyindo kuba siri sure nti gwe SB4 Media weesangula n'otukula ennyuma siri sure I'm not. Waliwo omulala gwe tuyita si gwe tuyita kuba simumanyi in fact alina kuba kasasiro bamuyita pressure olina kuba kasasiro ng'olya kasasiro oli mulalu. Simanyi lwaki gavumenti yakuleka n'obeera mu society. Pressure olina kuba eri mu balalu nga bakukuba ddagaali abalalu tolina kuba mu society. Era gavumenti ya Uganda ngenda kugisuuwinga olw'obutateeka kavubuka kano mu balalu. Okay, zino ensonga si z'abalalu si z'abayeekandusu. Pressure wagwe eddalu olinga pressure kuuka bakuwadde miliyoni za Uganda 3 kweyasamira amamwa nooza okolegeere mwobwete eringa ennyo obuugi nnene bwete mbonawe olina capacity eyogera ku nze igwe pressure olina capacity eyogera ku nze mweno gavumenti nja kukusindikira abasajja naawe nkuzine nkumalire matu kuba olinga mukazi ku myaka gy'olina nja kukuzina bw'otomale buto nja kumala empewo. Pressure bino biralamu si bye biri byembadde nti okwogera ku kampani yange. Now I can talk. Temugenda kunzingira mu matako gamwe munyegere munyampira amazinga gawunya. Pressure oli mulalu totegeera wabula ensonga ezimu ziveemu bw'oba okyayagala obulamu bwo ensonga ezimu ziveemu. Ndwawo okuriplayinga omuntu wabula ndeka kuba nja kukukolako ekikolobero ky'olifa teweerabidde gwe n'abaana bo. Abantu abamu tubeera mu depression nga twagala abantu batusumbuwa wabula mulina obusimu bwammwe obwalayisi ne musinika amannyo.
pressure manyi wosula manyi entambula zo sobola okukola kinjagala kyonna kubanga ba informa bange bampadde buli kinetaaga ku pressure bampadde buli kinetaaga ku pressure cooker kwa kati gigwenda kwita na pressure cooker so pressure cooker stay warned kuba kennaakuzina bwendi nze nga nazinye tewali wasembera wenzinidde tonjasamira gwe pressure cooker sikulumbanga kuguwa nnumba naye mbadde nkimanyi nti gy'oli kubanga baali baŋŋamba dda nti yegwe yesiba kabaka n'ogamba yegwe kabaka wa Buganda ng'owunya amazi wenna owanduka endusu osiimuuka endusu mbogwe kabaka wa Buganda ngoba tulya kabaka mwenda olwani mwenda Mutebi omuteeke wali naye weeteeke wano olaba bw'osobola okubeera mu kapasite ye simanyi lwaki gwe musiraani gwe tebakussa kalabba pressure cooker beeramu awo naye tuvaawo ku pressure cooker sharing nga live tutambule kati wendagaba obadde osinga okwagala wendaga obadde osinga okwagala sharing nga live kwa wengenda wosinga okwagala